njagala kwebaza Mukama nti tufunye omukisa oguyimirira wano nate. Nze Dickson Daniel Salongo okuva mu kanisa eyitibwa Christ Giant Church Nzagisumba. Ekitulese wano tuli baana ba wano ffe. Era ndoza nti afananyeko omwana prodigal son ayogerwako mu Bayibuli, omwana yazaawa. Kati okwawukanako n'oli omwana oli ye, okwawukanako naye nze okwawukanako n'oli oli yabonabona nnyo nga lya n'embizi, naye nze siryangako na mbizi. Wabula ekingomezzaako wano kwe kuba nti omuntu aswalako, kubanga buli kyendi kyonna nakifuna olwa anointing ya tata wange wano Bishop David Kiganda. Olwo njagala bagamba ni noono yennyini namufuna ku lwa anointing eyo mu kifo kino. Ono ye mukyala wange bamuyita Nalongo Robina. Era nebaza Mukama ndi taata wetukomyewo wano ye yamumpasizza wano. Era sinayo taata ow'omubiri yafa, kati nali nasigaza taata agata bibiri, agata taata ow'omubiri ate n'agata taata ow'omwoyo. Ate nga tulina maama waffe omulungi Pastor Cindy Kiganda, yali mukwano gwange nnyo ng'omuntu bw'abeera mukwano gw'omwana we. Taata yanjagala Bishop David Kiganda nga ndi mu kifo kino. Okumanya ndi yanjagala ate nga nange mwagala nga taata. Mu kifo kino nakoleramu emirimu egy'enjawulo. Nze nakulemberako Lanjawa eya wano, ate bwe namala ninkulemberako Lanjawa ye Nakasero, ndozeeyo gye naviira eyo nga ngenda. Mukama ffe yebazibwe, Yesu yebazibwe. Ekirala nali nkulembera training z'abaweereza mu kifo kino. Training y'abaweereza nasomesanga nnyo abaweereza wano. Kakati tosobola kubeera muweereza ate ng'otendeka abaweereza notamenyeka mutima, nojjukira kyewali ate nokola ekituufu, nobeera kyakulabirako eri abalala. Ekindese wano nakola ekintu ekyobuto naye nga ndi mukulu. Lwaki nakola ekyobuto kyeŋŋamba ekimanyikiddwa kiri nti omuntu ateekeddwa kubanga awerekerwa, bw'ava mu kifo awerekerwa. Ekyo nali nkimanyi kubanga nali mukulu mu mwoyo
ate nga nze asomesa abalala engeri y'okubeera n'empisa mu bantu. Kati ekitulese wano nze wamu ne mukyala wange kubanga ye tebimukwatako nnyo ndowooza nze nabireeta nze nabitandika ate nagendera ku nze. Yeebazibwe Mukama. Kati yoono emisango gye sigiraba nnyo era abadde alina okujja alabe nti baawe bwe yeetonda mu maaso ga kitaawe ne maama we. Nga sinaba kwogera ekirala ekiddako, njagala kwebaza baganda bange be twali tuweereza ffenna mu kifo kino. Ndi musanyufu ku lwa Nalongo Madiina. Najja wane mabega eyo mwezi nga gumwe mabega ninjogerako ne taata najjangako wano naye okujjako wano kyali tekitegeeza ndi naatereza ensonga. Okujjanga ninzijja wano kyali tekitegeeza ndi twatera era oba ensonga yaggwa nga nzijjawo muzeeyi ndimulaba oba waliwo mbeera ki ninzijja. Okujjako omwezi oguwedde about 1 month back, it's when I came here. Ninjogerako ne taata bannange njagala kubakakasa mbakakase Christianity Focus Center yefe abalina taata omulungi. Asonyiwa. Omanyi lwaki njogera bwe ntyo? Saawulirako muzeeyi nga mbuuza ekibuuzo kyonna kubanga bwe najja gyali ninjogera naye nga taata nzize mbadde nzijja wano naye kino kyenzize kwogera sikyogeranga naye mbadde nsaba osonyiwe ku lw'engeri gye nakola ntya gye naava mu kifo kino. Ningamba ngwegayiridde sonyiwa era kye nakola tekyali kituufu. Muzeeyi kye yakola yanziramu naŋŋamba nsaani atayinza kusonyiwa kubanga nange njagala genda mu ggulu. Kati mu byonna nindabira ddala nga nina taata era kino njagala kyogera eri abaweereza mwenna ekyokujja wano. Abantu abasinga tukola amalala nandibadde sobola ogamba asigendayo after all obuweereza butambula after all, naye tomanya kubanga nwanye entalo nyingi nnyo naye waliwo entalo z'enwana ningamba kati wano nalibuziza taata. Ekyo kituufu nnyo. Ningenda kitegeera nga mazima toyina bwoddayo okumubuuza ndi taata wano bakola batya. Naate kyanyamba ekinyambye okusomesa gwe kwe yatusomesanga wano n'obujulizi bwe yatuwanga ye kanisa gyevudde ne wawaatuuse. Kyangolera nnyo era bishopu tetulekanga njiriyo ffe okuva lwe twava wano enjiri tukyagiwulira era tukyakuwuliriza ate ewaffe bakimanyidde ddala ndi omusajja assaamu kitaawe ekitiibwa. N'olwekyo neebaza baganda bange bonna basigalawo. Nalongo Madiina Triple S Ssebo weebale okuba ng'okyanyirira nnyo bw'otyo. Mwami Kabanda Ssebo tweyanziza mwebale kutwaniriza nate. Musumba Kimbugwe mwebale kutwagala ate Pastor Mugisha mwebale kubeera nga mukyayimiridde ne muzeeyi mu kuweereza. Baganda bange bonna be nasanze wano okwawukanako n'oli omusajja
muganda wa Pridigosani ye bwe yalaba muganda we ng'akomyewo ennyindo nebeera mpanvu n'anyiiga n'atunula bubi naye neebaza Mukama ndi ku lw'abaganda bange be naleka wano ate bo bambi teri antunulidde bubi buli omu angudde mu kifuba neŋŋamba mu butuufu bano be baganda bange. tutuukeko mulamwa Yesu yeebazibwe. Kakati muzeeyi nyimiridde wano mu maaso go, maama nyimiridde mu maaso go, baganda bange mwenna nyimiridde mu maaso gammwe, buli sekinoomu abamanyi n'abatamanyi, njagala okukka ku maviivi gange. Nga ŋŋamba kitange webale kutwagala, webale kutusonyiwa, abaana bange mujjeko wano, bw'obanga wazze nange janguko wano. Tugamba nti kasubire ndi tuli fenna, muzeeyi ngamba ndi osonyiwe, maama asaba ekisonyiwo. Abaana bali wano baana baffe noono ne alongo, abaana bano batusobya buli lunaku naye nolaba nga wali mukubyemu embooko naye nogamba n'omusonyiwa naawe muzeeyi kyo kyewangola olunaku lwe wansonyiwa nga tuli wali mu ofiisi ate nga nina okukola ekikolwa okubala ebibala ebyokwenenya kyekino kyengola. Maama ne taata saba kunsonyiira ddala, ate nimbeera nga saba ndi muturesivinge nate nga baana bammwe, tweyongere okutambula ffenna. Baganda bange bonna gwe nali sobeza kubanga era sitekyali kirungi mwenna okubalekawo, waliwo abali balina okundabirako, kati kye nakola kyali si kirungi ate nga nawe sikikwagaliza, tokikolanga, ogendanga mu ngeri entuufu. N'olwekyo ndi wano nga asaba nti abooluganda mwenna mutusonyiwe olw'okusobola okukola ekyali si kituufu mu maaso ga Katonda. Mukama waliwo omukyala gwe bayita Moli Namukasa, bw'oba otudde wano dokamba waka waguddeyo ebizibu bakwetanga wabweru. Moli Namukasa, Moli Namukisa, Moli Namukisa, Moli Namukisa bakwetanga wabweru. Se omuzeeyi tugende mu maaso. Tukuteereza Yesu, Yesu oli mwana wa Ndiga, omusango ogunaziza, ebaza omulokozi. Tata Yesu, tukuteereza Yesu, Yesu oli mwana wa Ndiga, omusango ogunaziza, ebaza omulokozi. Kale nga tugenda okubasabira, Nalongo inacho yagala okugattako, abasumba mujje eno ndowooza. Pastors please,
Mami Cindy, please. Mukama yebasibwe. Omanyi ebyawandiikibwa biri kiriya. Omusajja Dawudi yayogera mu Zabbuli eya 51 n'olunyiriri olw'17. Ndowooza ndowooza abatoke basooke gwe omukulu gw'oba osembayo. Ono alina kyayagala okwogera. Protocol. Kubanga senga Nalongo bwamala okwogera ate nze sikkirizibwa Togattako. Mba ngattako kine tukubireko Katonda ffe mu ngalo mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Amiina. Oba olyawo Mukama azzeemu essaala zaffe era twagala okwebaza muganda waffe omusumba Dickson. Mukama agulumizibwe olw'ekibala ekyo kyobaze mu linnya lya Mukama ffe Yesu Kristo tukyebaliza Katonda nga bw'ogambye nti omwana yazaawa we yakomawo. Lwakuba ndowooza omwana we kati ate ndowooza sitole yaffe eno nga ffe abasomi ba Bayibuli terina ndowooza tekwatagana na mwana yazaawa, kubanga omwana yazaawa ebyandikwa bitutegeeza ye yagamba kitaawe n'agamba taata nze njagala bya busika byange mpe byange, era ne babimuwa mu mirembe n'agenda. Bwe yatuuka eyo Bayibuli egamba yabirya bubi. Bayibuli egamba yakola ki? Yabirya bubi ne biggwawo n'atandika okudaagana n'alya n'embizi. Ne muganda ffe twanga okwebaza ti yalya n'embizi tukikubere ku Katonda mu ngalo mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Ne Bayibuli egamba bwe yabeera eyo n'agamba nti naagolokoka n'enzirayo eri kitange. Era Bayibuli egamba nti omwana oyo kutusoma mu Luka 15 okuva ku 11 wekiri nti naagolokoka n'ajja eri kitaawe neyeetonda eri kitaawe. Mpozi ekyenjawulo ekyali ku mwana oyo mu sitoola eyo nti kanegerezeeko nze ndi wa Nkima eri bwe tudde eri gyezaalibwa kika kya Nkima nti bwe yalyave wa taata yavaayo Yerukwago ow'Enkima era yakomawo ne Yerukwago yakomawo wa kika ekyo. Ndowooza ekibadde ekyenjawulo mu sitoola ya muganda waffe ono nti wano yava wa Focus ate mpulidde erinnya ddala. So kati akowenzeke mbadde njala nti eno sitoola eyaffe ya njawulo ku y'omwana eyazaawa wa mu Bayibuli naye nga twebaza Mukama olwa muganda waffe ono akomyewo. Nze kankubirize baweereza bannaffe abalala abasigaddewo kubanga ebintu ebimu bibaawo tufuneko ekyokulabirako. Ne Bayibuli egamba nti ero byabaawo ffe tufuneko ekyokulabirako. Kati nga ffe baba bammwe kati omusumba akyogedde bulungi n'agamba temukoppa ekyo kibaddewo temukikoppa. Bayibuli ffe tukubiriza tutambule Pawulo yagamba nti mungoberere nga nange bwengoberera Kristo. So ekibita tukikoppa tukoppe ekirungi obanga obadde yagamba naye nange ngera kukola nga musumba Dickson nja kgenda ntandike ekkanisa yange njituuma erinnya lyange bwe ndaba nga yo nkomewe wa taata. Ekyo tokikola. Ono muganda waffe afunye omukisa n'akomawo. Oba olya gwe Mukama ayinza obutakuganya osobola obutafuna mukisa ogwo ye muganda waffe gwakoze eki. Ffe twebaza Mukama ku lwenti ye Mukama amuwadde akakisa n'akomawo. Gwe tomanya oyinza obutafuna mukisa. So tokikola mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Naye nga tuli okujaguza tuli okwebaza Mukama Katonda ku lwa famire kubagezeemu okwegattibwako. Waliwo omusumba omulala alina ekyokugattako? Kimala. Okay, Nalongo please. Njala okwebaza Katonda olwa nze Dickson mwitanga mutabani wange ne muwala wange. Kuba Dickson namulabanga ajja wano era nze namukwata ku mukono omuleeta wano. Nemuga Dickson tusobola okuweereza abantu aba babiri. Mukama ffe basibwe. Kyenjagala kiriwa Bayibuli egamba tukole ekibi ekisa kyeyongere. Mikwano bw'obanga ova mu kyaki siibula. Kati kyekikozi kyekireeteddemu mutabani wange ono kubanga teyagira ki teyasiibula. Mukama ffe bazibwe. Ne Bayibuli nga bwegambye Zabbuli 5:17 saddaaka za Katonda emmeeme emenyese omutima ogumenyese era oguboneredde bwayi Mukama Katonda tagirenga ki tagugayenga. Nsaba Dickson bw'obanga ozze wano ng'omenyekedde ddala leka omutima gwo gugire ki gumenyeke. Kuba waliwo omuntu agandize kaŋŋende
nenenye bwenenya naye ngaomutima onugize eki tegumenyese. Twagala okwebaza olw'obulamu bwammwe nolwa famire yammwe ngamba Mukama abanyweze, Mukama bawekisa ebya kale mugole emikono tusabire oluganda Dickson nga tumulisivinga back amu ne mukyala we. Yagambye mukyala we yetalina nnyo byakwenenya naye mukyala we yamusanga wano. Omukyala wamujja wano tewajja naye wamujja wano kitegeeza naye yali mwana wa mu nnyumba muwa muzindaalo kuba wali tomumanyi ffe twakusooka omumanya yali mwana waffe wamujja wano. Siga nti wajja wano ne mukazi wo n'ogenda naye wamujja wano kati naye yali atuuka okumanya engeri gye bava ewantu. Yalina mukozi wa Kingdom kale nnyo mu kigambo kimu. Yesibasibe Nalongo Robina Kasitama gemanya gange nange era sijja kwawukanako ne bba wange ekitulese wano okuyinenya engeri gye twagendamu nga tusaba Mukama atusonyiwe n'abamemba bakanisa baweereza omusumba bishopu Kiganda ne Mami Sindi Kiganda nga tusaba mutusonyiwe era mutukkirize tuddemu tubeere baana nga bwe twali. Kale mukkiriziddwa. Tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwandika omulungi omusa olunaziza nebaza omulokozi. Gole emikono tusabe. Katonda gwe omutukuvu Mukama tujja maaso go nga tukuwa ekitiibwa n'ettendo. Ffenna twali boonoonyi abaasaasirwa obusaasirwa, abaasonyibwa obusonyibwa, abaasembezebwa obusembezebwa, abakkirizibwa obukkirizibwa mu kisa kyo n'okugwanira kye twali tutagwanira. Twayogera na bigambo bingi, tetwasasula na muwendo gwonna nga tudda, tetwakulibwa yadde n'ente zonna, twaddanga bwe tuli kubanga n'ekyokkuwa twali tetukirina. Naye watusaasira n'otusonyiwa, watulekera ekyokulabirako kinene n'okusoomozebwa kunene. Mukama naffe bulijjo bwe tutyo kyekiva kitugwanidde okusonyiwanga abo abeenenya abo abakomawo. Ng'ekkanisa eno Christianity Focus Center tuwulidde okwenenya n'okumenyeka kwa Dickson ne mukyala we ne famire yaabwe nga bakomye mu maaso g'ekkanisa, okumenyeka, okwenenya, okwatula okusobya kwabwe n'okwonoona kwabwe, ate n'okulaga ekyokulabirako ekituufu eri abantu abalala abaabatunuuliranga nga babafudde roolo modo nga be baali badde ekyokulabirako omuntu yalikoze atya. Tukwebaza kubanga bakomyewo ne batereeza ekifaananyi ekyo, bakomyewo ne beenenya. Naffe ng'ekkanisa tubaaniriza, tubasembeza, tubasonyiwa, tubakkiriza era tulangirira ekisonyiwo ku bulamu bwabwe mu linnya lya Yesu. Tulangidde okusonyibwa, tulangidde okusaasirwa, ekyo kye baasiga baleme okikungula kubanga si kirungi yadde mu mubiri, mu famire yaabwe ey'omubiri, yadde mu famire ey'omwoyo. Tewali nsonga lwaki baali kikunguddenga kubanga si kirungi. Nolwekyo tulangirira buli kika kya kikolimo kyonna kye kyajja nakyo tukibakutulako mu linnya lya Yesu. Tulangirira restoration gye bali, tulangirira okusonyibwa gye bali, okusaasirwa gye bali, era kireme koma wano bakisomese n'abalala bonna be banaasanga mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Omwoyo Omutukuvu tambula nabo okuva kaakati, era nga bamalidde okubala ebibala eby'okwenenya bino bye batandise okwolesa olwaleero, leka byeyongereyo byongezi buli olukya mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe, ameena. Mu linnya lya Yesu. Kale katuba tukutendereza Yesu
Tata Yesu tukutenda